kati meji omwaka guno mani waliwo maloboozi abiri mu Uganda ku saidi yaffe waliwo eddoboozi erikulemberwa Dr. Kizza Besigye erigamba nti okulonda okubuno opapula terina nnyo makulu wabaawo n'eddoboozi erigamba nti buli kulonda lwekujja mukwetabeemu musindiikirize nakyemalira sigamba nti nasemba okwogera no ng'omwaka guganaga nti bw'oba oli mulinyi wa nsozi bw'oyimirira waggulu olaba mountain Elgon n'omanya kyolwo olusozi weeruli ebintu ebisatu president n'ekyokola kye kitugattako byeyeesigamako buli kaseera mu tubimanyi ekimu oli kubonero oli kumaloboozi oli kudobooza oli kabonero sigino akamu kwe kutiisa fear abantu batekamufuya era leero mbadde ntambula nentunulira ku buli nkulungo wa security waali butali bulijjo ku buli nkulungo ya Kampala nsanzeeko ebimotoka n'abatambuza ebigere era nsanze awo nateete nga military police n'abalala basimbirwa kasota sigino sira kyekimu president najja nagamba nti buli muntu anaakwatibwanga ng'omusango gwe gusobola okugenda mu kooti gwe tofulumenga toweweyo kakalu poliisi oba kakooti n'olwekyo obeerayo ono RCC ayinza okunnyonnyola nti bakola ebikwekweto bingi mu bitundu oluusi ne bayoola Nalumanya ne Saalumanya ne batuuka ne baleeta screening ne balonda nti betulabigwe medi twakutte neddala gwe wabadde wakawunyemu biyondi kawunyemu tolina kizibu kirala ne bagamba nti gwe kaija tukulinako ne likodi tubadde tukunoonya ebbanga lyonna ku bondi naloli twakulaba ku screen naba ne tukulaba kati bwe tugenda kubuulirizaako kati mu byalo bingi olw'okuba abantu baavu tebasobola kulaba mipiira buli omu mu maka ge DSTV sikyali nga medi nti ogisobola ogiteekewo abasinga tuzirabira mu bibanda mu kibanda kya medi wali masuliita roundabout awo bwekiryawo ekizindaalo tebataddeko omwana w'okukyalo bamuwulira ati abavuka bavaayo ssaawa 8:45 bava mu mipiira kati ku kyalo kuyinza okuba kwabbi mu kiseera kyekimu nga buliko eyabbyewabiddeko enkoko ye n'amagi n'obwana n'embuzi kati n'oyoola bano bonna n'obatwala ate olusiyo n'omubbi nga tomukutte bano noga nti tojja kubata mpaka embuzi y'abantu erabise president kyagamba naye ng'etteeka ligamba nti omuntu yenna mu Uganda taasibwenga takwatibwenga nga olabika n'okukwata obukwasi medi baba bakwata polisi eragibwa okubuulira ekikwasiddwa gwe medi oteeberezebwa ku mbuzi ya Mukasa gye babba olwokuna olabika tukuteebereza tiwaliko yani bagamba tyogera ekigambo kyonna kyoyogera kyonna kijja kitwalibwanga obujulizi ne bakwata ne kukukwata asooka okusomera omusango gwe bateebereza naye kati waliwo okutya titugenda mu kalulu akataliimu covid kwaluli president yekweka mu covid n'alemesa abaali bamuvuganya bonna okukola campaign eyannamaddala nga ye yalina obusobozi obugamba ti bwe naagenda entebe nga njogera buli rediyo kati ekiisanga kirala buli tv eteekeddwa okujja tebuliriza kirala kyonna yinze wano naye nga gwe abakuvuganya
tebasobola kuyitayo wadde ekizindalo ky'okyalo. Sigino kyeyo. Kati sigino ki? Kati sigino endala pulezidenti agamba ebibiina byonna nti temutambula naye kati yeekwese mu pdf ali mu bantu avudde Karamojja agenzewa agenze Soroti agenze Gulu agenzewa akola kampeyini eyannamaddala n'olwekyo ffe kati kandigerera ekibiina mwenvaamu otuwa maloboozi tuwa sigino kati nkuwa mawuli voice National Unity Platform mu kalulu kano akajja egenda kwetabamu n'amaanyi gaayo gonna n'obusobozi bwonna Katonda bw'atuwadde. Nesiga nti tetumanyi nti Museveni biri bye nagambye nti adipendinga nnyo kukutiisa nebino ebyokwata Dr. Kizza Besigye ba LNG abatwale ki byonna eyo part of a script kwatambulidde buli kaseera ey'okuteeka mu bantu omutima ogutya oga nti oba Besigye oba tero oyo abamukutte kakati ate ampolereza gwe basozezaayo kakati atenze naddawa kati ekyo nekireetera abantu okutya ebyo yabitandika okuva yala ba Arab Spring naga nti asindika sigino nti akalulu nyinza ku ensonga ey'okubiri kwekimu ekimubeezaawo kuteeka abantu mutima kutya. Ekyokubiri akwata mu kalulu. Ekyokusatu agulirira akwata mu kalulu ne kabbibwa naye bano n'abatiisa n'abaga nti nga tebugunagenda ateekawo embeera etiisa ti ne benakakwatamu temulina busobozi busobola kunsitukiramu. Ekyo ekirala akozesa ssente z'omuwi w'omusolo obadde tuwa National Unity Platform ngenda nti National Unity Platform ekozesa ssente y'omuwi w'omusolo President n'azikozesa okuperereza obululu n'okugula abalonzi. Era eyo mu byalo ba agenti be balina ekutiya za ssente n'okutandika kyova ba budget yaffe omwaka guno yagenda ku trillion 7.5 ezitaliiwo kati yazze mu budget framework paper ku trillion 5.8 awo yali azimba kitavu ekinagenda mu kalulu batalina fundraising gyakola wali owuddeko nti yakoze ne bamusondereza obululu azijja naye abasinza ssente mu campaign agenda mu ggwanika lyaffe. Kakati National Unity Platform ebyo byonna ebimanyi nti weebiri okutiisatiisa okugulirira okulonda okubba obululu byonna ngaebimanyi weebiri mukisa era kusoomozebwa titugenda kuvaayo okweŋŋanga NRM mugenda kwetaba mu kalulu ne president tetugenda kwetaba mufe okwetabamu abanga agamba nti naffe tujja kubeera nga ani oli omuvuka yesimbawo Katumba oye oyo yaketabamu mwemugenda kola mutya ffe tugenda kuzoganya Museveni okumugyako NRM okuzoganya kitegeeza nti embeera eri gye njogeddeko tugenda kujeŋŋanga tukimanyi nti weeri tugenda kujeŋŋanga n'amaanyi gaffe gonna ngera tusuubira nti omwaka guno kubiri mu ggwanga obwavu obuluma abantu okukwata abantu n'okubatiisatiisa obutagondera ssemateeka wa Uganda tulina ensonga kati ezimala kyova baffe tetulowooza ti sisitimu ya Museveni osobola ogirifominga okitegedde ffe tetulimu abo abalowooza osobola okurifominga okukyusa embeera myaka 4 yagaana okukyusa kati tusobola mukyusa kati tetubiriiko era ebyo tugenda tulabayo omwaka gwe nga tuluza omwaka gumu ng'oli agamba mugende mukalala mugende muki ffe tugenda kutulaba mubagamba nti NRM esobola okulongoosa tusobola ogirongoosa nti omanyi oba kataago kekafa katufune dokita oba mutima gwe gwafa katufune dokita tumutwale Nairobi tibino ebisatu ebimuyimirizaawo amagye okugulira ne banka nabiki noti ebizibu bya Uganda tebirina electoral reforms ebizibu bya Uganda si electoral reforms
si teekateeka ya kukyusa amateeka ga kulonda olitakulimbanga n'amateeka agaliwo kati nga mwagategekeddemu akalulu kati akatalimu kubba. Ebizibu bya Uganda si mateeka mafu mu byokulonda Uganda yonna erina kye bayita multi organic failure. Ndwadde toyinawo okwata walamu onagamba mugitereeze sigala kwagala ntitugereza sigo njagala kwogerako amaanyi ga NUP mu kiseera kino tegenda kutereeza NRM. Mugenda kutereeza nfuga ya NRM nga mukikola mutya? No, ffe tetugenda kumala maanyi na biseera kukutereeza nfuga ya NRM kubanga tosobola gitereeza bwetyo bwewangadde emyaka ana kati awo togenda kutulabawo mu mwaka guno ogw'okulonda. Amaanyi gaffe gonna kwenganga bizibu bino kugumya abantu mitima tugende mu bululu kuba tafaasira naye twegamba nti mutuwe space poliisi totukugira ng'oli atambuza UPDF naffe tukkirize atambuza PDM naffe tukkirize tugende tuvuganye kati nupu weri kati biri ebirala eyo mboozi yakukyayi kati ffe abagamba nti osobola okutereeza NRM ti you can reform government ya NRM n'ogijjamu omanyi kino ekikamulo ekikamulo mmedi okimanyi ekikamulo okimanyi obasogola ekiba kyaggwamu omubisi okisuula ku kiteete okisuula eri ku kitooke kati NRM mu NUP tetugenda kukwata bodde bwaffe bumalira kyusa kutereeza NRM gavumenti omanyi tereeza omukono guno tereeza NRM yagavu ya Museveni etambule bulungi tetugenda bibaamu kyetuliko kusonda maanyi busobozi na laser focus ku kintu kimu kujjako government ya Museveni mukalulu akaddako ekyo ffe kyetukulembeza naye nabali abalowooza nti omulamu ogubadde ku maloboozi na sigino kati sigino ziri bbiri sigino yaffe eri nti buli kabonero kalaga tibe twekunga ekimala kyova ffe mu nempresiko twagala tukuddayo ku people power twagala kuddayo ku people power ejja kutusobozesa okolagana ne Kaija. Abo abakanya nti ekiseera kino si kyakuwestinga mu bitagenda kutambula yanti ffe amaanyi kyova kati tuzeeyo ku people power national unity platform obumu okwetaba mu byokulonda twazeeyo mu kye bayita people power gye twazeeyo national unity platform tugiyina ng'ekitutwala mu byokulonda naye kitutwala mu nkyukakyuka wetwegattirawo ffenna awamu gye bayita people power era people power togenda kugiraba ng'erimu ebyo abakola bakola ebiri Katonda abasaasire mu ggwanga muno tuli mu masanganzira era bw'okwesiza akafaananyi akabonero k'enkuba buli atunula ku kire yamaya bwalowooza bwayagala okutegeeza ensi semujira olunangamba nti maama we yawe mwanule mujire mwanyezi kwegera kutonyi nga tewali kire kyonna semujira nti omukazi ne mugati bwaba niye yakijja mukamu netonyi era bwagala ng'egyo miggo so onkadde waffe nsimukuta bamuyita faza kibi balina obone obulabika obulaga faza kibi obulaga akabonero nze manyi ya training wa DPS akabonero akalaga neme talabika nze mbijja kufaza kibi faza kato ebandikirize ebyo mu katoliki kugira akabonero akalabika akalaga enneema etalabika gye nayise mu voice ne sigino so maybe nze ggwanga tuli masanganzira olwaleero mbadde ndudde okuyita ku palamenti entuka netuna ku geeti yayo ngamba okikanda benedaba Buganda Bunyoro Tooro Ankole Akyoli kati geeti neddako nerana ngamba oke bano bannannyinimu
bwe nabadde nyimya era mbadde mpita ku parliament nenjira bo abayivu wise people tafanya ku maloboozi batunda bubonero obubonero obwo memetera bikeeyo sanyiza okukulaba fedujita mawulire yes eba tone mu literature naffe tugine mawulire yakubuuzizza eri eddoboozi yadde erigwaniriza buli musajja taata wange yafudde bannaye muze yafudde ennaku z'abaana babba byogere ate ka muze ino tafudde balina baddukira ku Facebook bayagala okubika bwe nabadde njogera ne basayirasa ka Nansana ne bagamba Nansana zone eri esembayo ng'ogende wa Kiso eriko gye bayita Ochengi zone. Yes. Ochengi zone bagibbula mu linnya lya Daudi Ochengi. Awali shera. Yes, Daudi Ochengi wola wayita mu Katokota kati ye Kyaddondo weekoma n'oyingira Busiro. Daudi Ochengi yali mubaka wa parliament wa Kewai ng'akiikirira Ndoza Singo ebitiyena era abasome byafaayo bya Jenkaaga Ndoza kumpi erinnya lituwulira mu positive ne batalingaya eyasala eddiino nalya mu bannaoluku gemanya gasinga okuvaayo era bene Ndoza Ssekabaka Muteesa okumwagala ennyo n'amwerya ettaka eryo erikwata mu masaza abiri era leero nkyoza nti ekitegeeza alina ebyapa bibiri kubanga ekyapa ekimu kiri Busiro kyakiri kya Ddondo gamba nti ekizibu ekiri mu ggwanga muno olwaleero kyekizibu ky'obukulembeze mendi obukulembeze mu ggwanga muno bwafa abantu bangi ne babudduka nali nkunyumiza mu twagambako kanso waffe Mpanga lwaki togenda kennaka abantu bavuma okufa ba wise people yes group abayivu abo wise chichi abagezi sala ku wise abamugezi abo ba yes bara sele ku voices no signals tunanyo signal banyumanyo kwa nara akanti bakati lwaki abantu abafanagana ngaawo abantu abayinanga emiramwa kubanga Daudi Ochengi yatiwa buttiwa olw'ebyo biri ayimiriddeko abantu abayinanga ensa ngenda okuzula gundi bwe yafa Dr. Martin Alika kwe kukizula muno yali muganda ngamba musajja yazaala abaana abo Uganda yali agizaalidde abaana so nti ekizibu ky'obukulembeze mu ggwanga muno wano we tulaga tulabika twetaaga okusirika mu kubanga okuwuliriza kulaba obwo obubonero teweetaaga oli mu kuba ndu bw'oli mu kugamba kubanga oli bw'alaba ente ng'eri mu ffumbiro ayinza okulowooza temufaaye eseesezaamu nga yaliwuli essa ogenda okumaliriza ng'ekyoto kyazikidde dda ebintu byoyogeddeko ebigenda mu maaso bano balowooza waliwo abagenda okuwamba mwenaremu ekyo kyowaliwo kubanga ekyo kyowaliwo entebe takyayogerwako Dr. Besigye akoyadaga nti akalulu mu Uganda kasobola okutuyambako okukyusa ebifo byonna osobola okukyusa obwa MP okukyusa obwa LC5 okukyusa obwa kansala okukyusa obwaki bwa meya naye waliwo ekifo kati nga ffe babeera batulaga ddame abatuwuliriza bwemutera mu maduuka ebifaananyi ebyuma ebiringa abazungu bambalizaako engoye oli bw'aba tabimanyi ayinza okulowooza mbu mukazi oba musajja bw'osanga mu maduuka g'amasimu nga bataddewo ddame ya Samusanga oyinza okulowooza mu ddala okula Samusanga nti n'abenaaremu okwogeraku ekyo ekifo kati kyasigadde famire yokka yekyogerako era gy'owulira ono yayagala ow'enaaremu yenna okumugamba nti nendowooza omukulu n'amala agira ati gwoddawo gwe tondetera obuzibu buli omu ayagala kukulaga alina kuwagira mu abo abaliwo afande wange Silver Kayemba yes Kayemba bamuwuza magye
yakola ngamaliza awumula n'agamba Your Excellency Commander twali 384 twajjanga bakapiteni abavubuka baayita bakapiteni yes tusigaddewo babiri yes nze Silver Kayemba ne Katumba Wamala yes nikyo nekyontusizaako ekyokummula naye wali badde okirowoozaako ye Silver Kayemba yakimugamba kavidi ako nja kampeerezaako Kayemba yomumanyi Nansana katoka simumanyi ne wasula ali eweki mmanyiwo ojja kumpa kavidi yako ekyo kyali kikula kya simanyi lwaki tekafuluma so maybe nti ekyo ekifo eyo tekyogerwako lwomwalowooza oba twogere ku maama oba twogere ku mwana obonero ene waffe sayidi ene waffe abali mu opposition zinjala kutegeeza bannayuganda bantu batono nnyo abali mu opposition nga bonna kubatuula okupanga buki bwe tudismantlinga dictator nze ngaaludde ku ttawo kinnuma batono nnyo abantu abasinga banoonyako kiwago kyabwe kyenga abasaira asawa ne baga lwaki mulowooza lwaki todikere yalinga jangwe bagamba yes nyinza okujja n'enfuna ekifo kajja nze ngaki omu naye olwaleero waliwo ekifo mu Uganda kye baakwata obuyinza bwonna ne babujja awala wonna wonna ng'ekifo eki kyekiragira olwaleero local governments ezikyalina buyinza babukwasa bakitambula ekyamanuwero sifa era obawulira oyalwa security ng'olaba byonna byayogera omuntu abantu gwe bali badde bawuliriza yali badde chairman wa district meya oba ow'eggombolola oyaga ti era uli aladisi wa Wakiso n'alagira yosija kikkiriza era namwe bannamawulire ku musawo aladisi wa kati bw'otuuka e Kampala ebintu omuloodi byali badde annyonnyola bagamba Idi ne bagamba Rasisi n'abaddako Idi si mukama wa Road no oyo abanga PS omuntu alina mandate noyogedde nnyingi ani akuliraawo akuliraawo Road Mayor w'e Kampala abantu gwe baawa mukyali badde ekituufu naye kati olwaleero ndi mu kugamba obuyinza bwe nabambi olusobola omulanga naye bamufudde nga opposition ojjukira bamugamba nti tebakkiriza kumulaga ku ndagaano za nguudo mbaddeyo nga balayira abakyala abakulembeze abapya nendabyo oli yadde ayogera era oyogera okulana abannamawulire wajja era mujja kwina ku CBS wamakati ejjompya kyofa abadde atudde mu Misa Kabanga nambali awo wabbali nga balayiza bano abapya niyo ntabe so kati genda owulira wa chairman ogenda okulabula omwe yakudduka wakaawo atambule naye nga bakola oluguudo kubanga mumala ogatwagala kukola nokaawo n'alagira eki kubanga sente eziva mu gavumenti yazikwata omusolo oguva wansi kati olwaleero omusolo gwonna mu M7 gwe tukuŋŋaanyiza akwesa URA bw'oba tosobola kukuŋŋaanya musolo kiba kitegeeza tosobola kubaako kyokola kabonero kyako so kati akabonero kalaga obuwambe bwe tulimu ng'obuwambe medi bwe tulimu bwetaaga abagezi okutta ku bigere babeeko batuula batandike okulowooza eggwanga lyaffe lino njagala kubagamba no medi nzona nekivumbi twasomera ddala etusomera no ddala diguli zaffe nyingi tuzirina zimpezanya namba naye tubirimu era mbagakaija omanyi lwaki olina motoka nene lwaki tolina nyumba efaanana bweti nembaga njagala bagala gwe mbadde nago olwali nga tubula ebizimbe ebyo Uganda eno nga yayononese nze leso zenkola mu Uganda ntono ekitegeeza bino bye tulimu gwewali bibadde wakati nnyo ngenza okulananisa okusaba naye nga kati singa oli akubabba mu Kampala zisiina mu kizimbe ekyenfiirwa nti maama eggwanga lyange kubanga nze lyenjagala naye afiirwa ebyatwala ng'ebikulu esente njagala kubakoola yenna simaya wasumali mukuguki oli mugagga kyenkanaki bwe tuuba tetusobola kutuula kwogera ku Uganda eri masaŋŋanzira
nze bwe mba njogera kati nsukka ne kubafa opposition era nande njogera n'abo kati ne bwala de kati mwamunzije wano wajjuddewo Nuupu nagamba nedda tokifa kubanga tolwaleero abantu beerabira tolusoli bwagenda mu parliament ate owa Nuupu akolagana n'owa FDC n'owa DP okuvuga agenda nti tulina okutandika okulowooza ani baani abalina Uganda ku mutima nga bakusukka akakabonero kakulaze ku ngulu munabamanya mutya n'okuba mu bikolwa byabwe abantu balina track record balina track record kale nze track record esukka emyaka 2 tosagamba tumanyi kyendowooza kati olwo sirina kibiina tukyanoonya kinoonya gweyinza okuŋŋamba kayija olw'okuba tolina kibiina toli ku opposition gwe n'oŋŋamba nti gwe owakanyama Museveni okusinga nze nti obulamu bwange amagezi gange obudde bwange ne beene nampa omuzindalo guno lwakusala ijasle abala bali mu mabaala bali mu biki ne tujja n'okwogera n'abantu ne tweteekateeka kuba nze lwendowooza ku Uganda era buli kwegamba abalina ebizimbe abalina ne mugamba mujja kwate balogobadde banyumiza mbu yagera mu ICU abadde amaze emyezi 2 WNRM yaspeniza obukadde 6 ekyamuyambye erina ekibira ky'emiti yabadde yakamono okugitwa ne mbuuza gyamala ebbanga meka myaka 10 investment y'emyaka 15 emukoze ku bulwadde mu myezi 2 kati singa abadde tagirina kubanga bw'atalowooza eggwanga media erikukolera ng'oli munafu nze lyenjogerako lyenjagala okuzimba eggwanga erikukolera ng'oli munafu erirowoozesa Mwai Museveni mutabani we n'abalala mutusobola okuba n'eggwanga mwe bali nga bali safe kubanga bo engeri gye batatwagala balowooza naffe tetukola ki tetubaga zisagala kutta Mwai Museveni saakutta mwana we saakutta baganda be nze njagala eggwanga nabo balirabe lirisobola okutambula nga teweetaaga motoka 10 lisobola okutambula mmedi ojjukira gye twakuliranga ng'abantu tebalina bisaakaate era kiradde ngamba mindset change Mwai Museveni gyayogerako tagisobola ffe tugisobola mindset change eyali baddewo yegenda neteeka abantu ne basaamu obuntu bulamu ne bateeka mu bulungi bwansi gye tugamba nsobola okuzimba ennyumba nga teriiko fensi kubanga ne balirwana abange tebandabanga omubi tujja kuzimba amalwaliro tujja kuzimba enguudo nti buli omuntu ne boonaba nga oli mulwadde omanyi nti medi bakutwala basuulita tofa sigino kigibaddewo sigino gye nkugamba nze gyendi mukuwa nti abagezi naddala abali baita mu political elite bave mu ebyo bebafunamu ng'abantu tuddemu twesikemu tuddemu k'emabega tutule twogere ku Uganda ensuka omwaka gwa 2025 omwaka gwa 2026 there is a long way ensi zibayita Somalia zali nsi ensi zibayita Libya yali nsi ensi zibayita Syria yali nsi ensi zibayita Sudan zali nsi it was not by Joseph and Nabwezityo olw'okuba abantu balowooza obuntu obutonotono oyagala dero kuteesaganya teesa ne baani ogambe dero bajje tuteese nze kyenjagala njagala oludda olwo olw'abanyigirizibwa opposition lusukako ekyo kubanga waliwo n'abasiba bali saidi olw'abanyigirizibwa okutuula wansi okupanga tuva tamwene embeera namutuddewa yinawambeera tebajogerera wano nga tupange tutambula tutya kubanga bwe mupanga ebyolaba kati ate nga nze mwemba kivumbi alumba medi alumba kakati olina abuuza bano batambula balagawa okitegeera so ntumanyi nti kakati gundi yaffe eddoboozi lyaffe litambula litya tugenda kukola biki okujjako yes saidi eyaffe oli pressure yemusobola naye pressure musobola gimauntinga Dr. Besigye era nti lwaki abasirikale bambala engatto eze bambala mbu batambula nga baanyi bakuba omugu bw'oziwulira ku ttaka odduka kyova olambu n'essasi tebakozesa lya silensa mu lutalo lirina okuba n'omusinde gutibadagamba kuwende mundu omusajja jazze nayo sabasaba tudduse katulina okukola sabasaba eyaffe eteeka bali nebasa kubanga Mwai Museveni tagenda kuwa buki omulaka tulaba olwali alowooza ku bazzukulu alowooza ku baani gwe takulowoozaako ekintu kyo okukimuggyako okuzootya kutuula
kutuula yes kupanga tujita software si dialogue tujita software yes you side yaffe tupange okay yes